po jako akawuwo. We have already approved K17. Bano okuva mu mbeera kiddiridde avunaanyizibwa ku by'ensimbi ku lukiiko luno Augustine Ramewo okubasomera embalirira za mirundi ebiri okuli ey'obuwumbi 17 ate n'ey'obuwumbi 24 ekintu ekitabudde. Bano ne bawanvuya ku maloboozi nga bagamba nti tebayinza kuyisa mbalirira ya kimpatiira. We have already approved K17. So the right procedure would have been that maybe we pass with amendment. It means we have to fix that chapter. We have already approved amendment to segregate videos. I don't see the right to start again to present another one. We have finished to segregate videos. It is all legal. Thank you so much. Thank you so much. Bakansala bano nga bakulembeddwamu Vincent Rubwama ne Annette Nafuna bategeezezza nga bo embalirira y'obuwumbi 24 babadde batagimanyiko nga bo gye bayisa mu komiti yali ya buwumbi 17 nga bano babadde sipiika ssaako n'akulira eby'ensimbi akaseera akazibu. But let us put the 24 down here before God have already adopted. And bring back the 24 billions instead of 17. Embeera enewalirizza tawuni Kiraka Godfrey Kiseka okubiyingiramu n'alambulula ku buwumbi 7 obweyongeddemu gye bwavudde na biki bye zigenda okukola ku zo obuwumbi 4 bugenda kukola ku nguudo obubiri ku musaala gw'abasawo bayinginiya wamu n'ebintu ebirala. But like some councils already said before, the indicative planning figures, the IPFs, were released only last week. And what is missing, which was increased last week by Friday, was enhanced salaries for science cadres, our south. So the 4 million for the projects, drainages, Emiwendo, for the Greater Kampala area. Ono abasabye bakkirize okuyisa embalirira eno tikubanga ensimbi ezo zaze ekikeerezi nti singa bagaana okuyisa embalirira eno kijja kuba kizibu ate okuddamu okuyisaamu embalirira ey'ennyongereza kubanga leero ebadde ensalesale ekiyinza okubafiiriza okuddamu okufuna ensimbi zino. There's also primary health care, 1 billion. Primary health care, 1 billion. There's also money for sanitation projects. Apart from primary health care, sanitation projects, 1 billion. So that makes a total of 24. Wabula newankubadde Kiseka annyonnyodde bino byonna Lwama amulagidde okujuliza ng'omuwandiisi w'enkalakkalira mu ministry nti ne bwe gwali bwe gutyo nga abatwalako eddwaliro bw'atyo n'amusaba asimbulize mu ssemateeka gavumenti ez'ebitundu era bakomye okubawuddisanga. Give us guidance on financial matters, and that is none other than the town clerk. May the town clerk guide this council on the 4 billion and when the appropriate can come for us to add that money into our budget, because when they have 17, we can't just bring money out of anywhere and approve it here without a direct process. I'm suggesting that maybe we go by one of these, we can't go by 2 of these documents. And I think that since someone is saying, hospital up and adopted the document and seconded it, I don't know what I'm going to do now. I think your guidance. Bano oluvannyuma bakkiriza era ne bayisa embalirira ng'essira bakusinga kulisa ku nguudo amasomero wamu n'ebyobulamu. Oluvannyuma twogeddeko ne kansala Robert Sozi nga yategeeza nti newankubadde bayisizza embalirira eno kyokka bennyamivunyo n'omuwendo oguyisiddwa. Bajeti tuyisa bajeti ya bilioni 17 ate minisita wa finance n'avaayo n'olupapula olulala nga teruli amended tu nga luliko bilioni 24. Awo kanso weetabukidde nga tebitegeera tawuni Kiraka atugamba kirala ono atugamba kirala ng'ebintu tebikwatagana. Patirisi Kyewalabye
yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Actually nga ne bwe tugamba simanyi miliyoni ate bwe gavumenti yatuwadde miliyoni nnya nga bw'ozibala n'ozongera miliyoni 17 teziwera miliyoni 24.